Nze Lukwaguswali omukyala Proscovia Narweyiso sijja kuyita bye bakuyita ebyo eby'ekijinga ebyo ebyaki mbu simanyi ebyamagye oba simanyi watuuka otya ku rank eyo simanyi military academy gye wagendamu, but what matters bwe yenge obukyayi n'okuvvoola kw'oyina eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Natandika okukulaba ng'omulengeza we twali mu kalulu ka 2021. Okay? Era ennuguyo yava ku convoy gye yayina. Nojja wali ne Mukulu Kalumba butannaziba. If I recall very well, I engaged you. Ekirungi owuliriza. Ng'ogamba ayina convoy eringa ya Museveni. Era nze seewuunyiza we wavuddeyo n'otandika omwataakinga olwa solidarity ttiimu ye gy'azimba. Omanyi kye bayita solidarity. Omuntu takuvaamu ekyo kye bayita solida. Okay? Mumanyi mwali mutaddewo Besigye musajja wammwe nga bino tabisobola. Yatufera simanyi power 10. Yiino Kyagulanyi agibalaze. Dino sijje. Eno ye youth wing ya NUP. Museveni was a UPC youth winger. N'agenda n'azoliga. Omwana ono Futu Sodia senga afuna obuzibu. Ne bakubira President Kyagulanyi simu. Within a blink of an eye ayingirawo. Museveni nga youth winger. Wadde essaawa zino ekigambo youth winger baakikyusa ne essaawa zino tukiyita Futu Sodia atava mukama we. Politics unusual narrative. Futu Sodia atava mukama we. Museveni yali youth winger wa UPC n'agenda n'azoligo manya ava akafuna zi mental breakdown. Ne bakubira Obote simu immediately Obote n'afuna ennyonyi ne bamutwala e Sofia okumujjanjaba. Kakati ye Futu Sodia wa leero. Narweyiso family gy'ovaamu tugimanyi. Jjajjaawo Apollo Kaggwa yali musoga era ng'alina obukyayi ku Buganda. Family yammwe ekyo ekintu tekigivangamu kubeera omugwira Museveni alikozesa mmwe mulabe nga mukakkanya Buganda. Jjajjaawo oba kitaawo Apollo Kaggwa y'omu ku Bangereza gwe baakozesa n'okumuyita eri erinnya simanyisa. Baalimuwa lwakwetaba mu subversive activities against Kabaka Mwanga, the phase of resistance to British imperialism. Jjajjaawo gwe baakozesa okugamba Abaganda nti Mwanga yali muli wa bisiyaga. Their quest actually to demonize Mwanga who had resisted the British imperialism. Omusoga Apollo Kaggwa yalina okuwandiika obutabo obulaga mbu wa kika kya Nsenene Abaganda we baamugwamu nti teyali Muganda yali musoga. Kati gwe ffe tetwewuunya kuba kibali mu musaayi kujja kukuba Buganda ate nga temugenda sobola. Narweyiso ojja kudda e Busoga kuba toli Muganda. Kati nange nkikugambye olwaleero. Obukyayi n'enge Abazungu bwe babateekamu mulabe nga mukakkanya Buganda. Newe mwaleeta Kabaka ne mumusoka mumudifusinga ne mutuwa Kabaka ebyoya byanswa. Still Buganda ekyaliwo. Kati gwe omusoga tekijja tetujja kukufaayo nnyo otandika okukuba omwana Omuganda Kyagulanyi kubeera si gwe gusoose okuba ng'omukuba. Newe yagenda mu kalulu ka 2021 wagenda nga ku marediyo ng'okaaba convoy. Bijja bigereke mwantu. We mutyo we mwakuba Mwanga ne this time round tutunula. Emize jjajjaawo Kaggwa tekigenda kuzuukukira mugwe tukutunulire butunulizi tuleme kugambako. Sijja kuwebuula ze ngenda kugamba mazima. Gwe yeeyita Narweyiso gwe. Noonya erinnya lya bujjajjaabwe eri obusoga muleke okutwepaatiika mujje mutulire mu lulime n'oluzike tusirike. Kikyamu Kyagulanyi kye yakoze. Kyagulanyi asinga Museveni yakwata abavubuka abato n'abatwala e Mozambique n'abatendeka ebyekiyekera.
ne mujja ne mutandika fulo nassa bameka bwe mwagira Coverty nga muwayiriza Amini nti yabanyize bameka. Njagala otubuulire ejje lino kiki likoze gwe lyoyita ejje. Eno youth wing ya NUP nga Museveni we yali youth wing wa UPC nti nga youth wing yali wa makulu nnyo eri Obote nti nga ne wagwa eddalu ne wafuna mental breakdown nga Museveni Obote akubirawo akasimu ne bamutwala Sofia ne bamujjanja. Kyagulanyi kyali okukola obulamu bwe bwonna buli ku fuutu sodi oyo. Youth wing atali muvaamu nga bino binna byabufuzi byammwe bimpuga bye mwali mututaddemu to encompass disarray within the national unity platform that Bobi Wine defanged. Kati kyekiri obalumya omutwe. His Excellency Kyagulanyi tukwebaza nti aterere birthday celebration yabadde yanjawulo nnyo kyatuwadde essuubi nti tuli ku mulamwa. Omanyinza kibadde kinnuma. Birthday is celebrating in that celebrity life. But this time round, whoever brought up this initiative actually deserves it. Something. Birthday wanyenyeza eno mu byobufuzi oba mu politics waffe gye tuyita youth wing etali kuvaamu senga order ebeze bano bakadingo bano bannalweiso kibatya naye nga nnalweiso tukimanyi nnalweiso muli basoga ekika kyammwe nkiyite ntya kiri bad news eri Buganda. Kaggwa n'okumuyita ebyo sa n'amataka ge baamuwa kwagala gezaako kutta Mwanga era ne mumutta. Jjajjaawo aliko ekigoligo ky'okutta Mwanga. Nalweiso vaayo otubuulire lwaki jjajjaawo Apollo Kaggwa oba kitaawo yalina owandiika ebitabo akakasembu wa kika kya Nsenene ng'ate teyali. Goza tetumumanyi. Ekisajja ekyo ekyava e Busoga ne kijja ne bakitupaatiikamu. Nga woolaba Museveni we yatupaatiikamu Omunyarwanda Mayiga. Nanziri teyali muganda wa Mayiga. Museveni mufulo Nassa ne banyiga Nanziri eyali awe Makerere. Museveni bamala onyiga Nanziri n'ateekinga over okulabirira Kamayiga. N'ekyo kikatende ekyo gye nalabye ono omukyala yagenze. Naye mmwe n'ako akakyala mwakatupaatikako bupaatiisi mulabe nga mukuba Buganda naye tuli solidi. Okubeerawo kwa Mutebi Muwenda Mutebi Kabaka ge maanyi gaffe kali mwe mugeze mu muzannyireko. Owookubiri ye Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine muzzukulu wa Kayiira. Occupation eri kugwa ne bakama baayo Abangereza n'Abamerika baagivuddemu. Gwe nalweiso omusoga oyogera ki? Omusoga nga deliberate mission yammwe neyabaleeta mutuuke okukula mu lanka za Buganda kusuula Buganda. Gwe tuteebereza okuva jjajjaawo mu Apollo Kaggwa we yatandika okulwanisa Obuganda. Buganda eri luddawo eyongera kunyikira mitima gyaffe ate we tuli tujja gidifendinga up to the last iota. Be well informed. Musoga gwe nalweiso nawe teeta obutabo obutulaga nti oli Muganda. Epiwa Muganda a defending his true identity. Museveni gwe muliko abakozesa okkuba Obuganda talina wano any tribe. That's why he's against tribes. I can be easily identified from you, Musoga, because of my tribe. I'm a Muganda by tribe and I'm proud of it. Our politics in Africa is anchored on tribes. Not that parapase from Museveni. Who is Museveni? Can he identify himself? Can he actually come up with his family tree here in Buganda, in Ankole, or else? Well, I want to say Uganda because Uganda is a neo-colonial project. We have got no Uganda. We have Buganda, Bunyoro, Ankole, Busoga. You go to Kenya, Chikuyu, Bajaruo, what and what. I want to succumb to these neo-colonial projects, to these neo-colonial boundaries that came after the partition and the scramble for Africa by those European powers. No. So you people like you, Nalweiso, you need to be put in the right direction. A Musoga cannot dictate to us what to do in Uganda. Go back